kunga batambula mu Luweero. This had very huge significance jali kubanga emuzayo down memory lane na badajanga president, but this one was personal. Nga bwagenze Tanzania nazimbe somero ly'ekitalo jali zimbye nga china memory je kimuzaako. So these things very significant. Ndi President Paul Kagame mwennyini kati okufuna safari jasobola okujja mu Uganda ngesobola kubanga ezikize ebisigadde n'abantu basoke bamuleke abeeko bwatambula down that memory lane. I know that is something that is in his heart. Sikinaamu doubt. I have no doubt whatsoever. Akantuke 40 yako kabarole yako kachali fresh. Memory lane yeyo ekyali nzito nnyo nti ate katika somo okufuuka omukulembeze otuuka nga bina kola special arrangements kulebyo ba escort bali wano batambula waliwo otuuka nga just yaga otambula akagenda otambula bwomu bwoti. There is nothing tina yinyenjo yinze ko mbula mbwange okukwata mukyala wange mu mwaka gwa 2021 ne mutwale Kenya e Machakos je nasomera. Walking there nga already namunyumiza dembera zange obulamu bw'essomero nakine okumutwala nentuka nga Sheikh yansomesa Qur'ani Qarsab rahimahullah atudde wali asomesa muswafu n'akagoke mu ngalo. Sheikh tacyanzijukira mara okumweyanjulira ne mulago omukyala n'akwata abaana agandi kati ngenda bakuba kiboko n'obudde buke. Mumulabi ono gwenda kuba bukiboko Qur'ani je mutute gyatambudde ebitibo byatuuse mu bya BBC. Tumuulya buliza I have never made a connection ngatakola nko connection ya BBC na mwana gwe yali akuba kiboko ya muswafu wali. So bine ebintu biri important. Oyinzo biraba wano mu short run emirundi egimu tutugenda tunulya ebintu nobisa kwa maaso mangu naye it's deep. It's deep. Kiba kiri deep. Nti omuntu bwo okutta akadde Mungu n'akusaasira n'otwala akadde ako ne weetegereza ebintu ebiba byekusisemu babiyitirivu. And I sagala muntu akitwale just for granted. This was not just show for show. Kubanga oli ajja kuga nti Andrew Mwenda yatwalako ne President Museveni n'amuwerekera ne bagenda mu faamu yemweyo ebyaddirira tetwadda mu ntalo. But this is different. Eyinza okuba nti eyo nayo step ndala mu bulamu kubanga bino biseera birala byawukana n'ebiseera bwe byali. Oyina ukobado nnyonnyoddekaawo ekibuuzo ne kijja mu bwongo bwange wano nti tulabye nnyo abakungu baffe bava wano bagenda mu ggwanga erya Rwanda ng'ate aba Rwanda olaba batono oba muli tufuna matono nti aba Rwanda bazze wano e Uganda then basinkanye n'oyogera ku nnaku ezo nti wasobola okubawo ennaku zino ze tuyingira bayingira mu nnaku bwe ziti President Kayiira Museveni ono bw'asituka n'agenda mu ggwanga erya Rwanda tulabanga Kagama n'abasigadde aga nti yes ati nekati yes agasakinga amawanga abantu b'amawanga gombiriri babafunyemu olunaku lwe bagulawo boda abantu basindika message omuntu asigalanga asigadde aga nti ye okusigala ng'oli kati nze okukola yiyo nga ndidde kirikawo kujja n'oŋŋa nti ogenda kumpa emmere onnangire Ssonko nja kuba nzikusi nja kugirya onangire yogera byogera thawabu zo zikendera nze empeera zange z'okulya kyompadde enkoze zifunye ndi mukufu. What does that do to me? Omanye sometimes waliwo ebintu bya pride ebitutira omuntu ayagala n'alya show okulemerako kati nze okuzimbako nga nze ompadde kye neetaaga. Kiringa abantu okugamba sorry abantu okufuna amaanyi agaga nti munnaye nsobezza nayiseewo yino kimpitiriddeko wallahi ekigambo ekyo kidisabling omuntu obeera n'obusungu bw'olina omuntu najja nagamba munnange wallahi nasobezza kinenge gye kikutula amaanyi nga otuuka nga amaanyi obe obusungu bw'obadde olina bwonna ne buba nti bukendedde kyogenda okukola kyo n'oba okikola otya already someone amaze okubiitinga ku kiri kyagambye mu sorry. What's wrong with saying sorry? Okay kale mukono gwange